Mwategedde ebigenda mu maaso. Omanyi ffe tubakuba kasavu kanyama. Sidiru mutabani we yafiiridde mu accident. Naye Sidiru yali yakuba Museveni akasente. Nga akasente yakassa mu mannya ga mutabani. Segera. Kati Museveni yakutte mutabani wa Sidiru. N'amutulugunya. N'afiirayo. We yafiiriddeyo ne bakoozinga accident ne balaga nti emmotoka yakutte omuliro mutabani wa Sidiru n'afiire omwo. Ebigenda maaso mu Uganda we munakitegeerera. Nakugamba nti owagira omuwubi w'ekitala naye bw'aba asala ow'emmaaso ekitala kisooka mabega nga akigaluma. Naawe ow'emabega waga kisobola okusala. Olirayikira okusalira. Ekyo nkikubuulira. Sidiru akoledde Museveni ebbanga lyonna. Ebyobugagga byonna byolaba bya Museveni Sidiru byayina. Naye Sidiru abadde akubanga Museveni akasente ng'amukuba akasente. Kati Museveni nga Sidiru ateeka mu mannya ga mutabani ng'ateresa mutabani akwasa mutabani munnange bamukutte bamukwata ne bamutwala ne batandika omutulugunya. Owulira n'afiirayo mu kumutulugunya. Owulira nga baagala kumanya kasente kaliwa mu kumutulugunya. Jjukira Museveni anoonya kasente ali mu mbeera ey'okwagala akasente. Kati buli gy'akasuubira ajja kajjayo mujja laba ng'akwata abo abamemba ba paalamenti abasikaasikamu gwasiseemu akawumbi gwasiseemu emmeka kubanga sente zeetaaga. Ekyo nkibabuulira. Olwafa ne bagamba tukikoze tutya katusetinge accident. Ku luguudo tekuli kamera n'ekyo nga bakulaga nti ono omuliro gwakoze eki emmotoka yakutte omuliro najjiiramu nafuuka kisiriiza. Kati ira mubiwulira si bigambo byange munange saagala kweteekako kwogera byesimanyi naye nga woobiwulidde mbu mulimu ki mbu saagala bigendamu nnyo naye nga omwana mulenzi yafiiridde ku myaka 35 era nga eggwanga lifiiriddwa. Yadde nga kyensobola okugamba ng'eggwanga lifiiriddwa kubanga abadde akutte ku baana bagaba bursaries. Nkugambye fresh kid is one of the beneficiaries. Tuyina Feresta Despacita. Abaana badde akwata ku baana abalina talents n'abanga badevelopinga. Jjukira waneeno balina business nnyingi eziwadde Abannayuganda emirimu ate nga kyemutegeddeko nti omwana mulenzi ono abadde CEO ku myaka 35. Naye Mukama bw'atyo wayagadde. Naye saagadde nze kugenda mu biri oli byayogedde nange ebyesiinaako puruufu saagala byogerako naye bwe bityo. Anyinza okutwalako katini tulabe obudde bwe last moments nga we zaabadde ng'aliko ne famire ye banyumirwamu kwegamba nga bw'olaba famire maani yenna waabeera naye bwe bityo munange tebyagenze bulungi. I'm falling. Come help me. Come help me. I'm going to come. Quickly, I'm going to fall. If you don't come quickly, I'm going to fall. Save me. Save me. That's a nice laugh. That's a really cute laugh. Save. I'm going to fall. I'm going to fall. Oh. Mila, you didn't save me. Come save me. Come save me. Man, don't go into the freezer. Ready? Yeah. 1, 2. I can do it. Now come back. Boomerang. Olaba Rajiv Rupereria ng'alina
n'obwana bwe awo nga bali mu kunyumira bali waka waabwe mu budde bwabwe obw'eddembe naye kikangabwa ky'amaanyi bwe nti bwensobola okwogera nti munnange ebintu by'ensi eno bizibu ate era omuzungu agamba ati all is vanity. Ekigambo ekyo kikulu nnyo. All is vanity. Kyeva bagamba nti munange woobeeranga nabyo kakanya malala kubanga oba tomanyi oluusi ono omwavu gw'oyitako n'okuba enfuufu munange ye ate Mukama ayinza okubanga ate ye oba oliawo ajja kuwangaala n'okusingako oba tomanyi ki ekiddako naye bannange ekikangabwa ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Emmotoka yonna nga woogirabye yonna yaweddewo yonna musajja wattu yasiriridde munda yonna nonno gye vuddeko awo atwala ababodaboda nga bali mu complaininga ku kifo kyekimu kino era nga abantu bali bakyogerako nnyo nti munnange ekifo kino kisuukiridde obubenje ansooke mutwalewoko kulaga kakiripa ako katini koze ku kyebusaabala wano bino bye mwakoze wano ku kyebusaabala mwalimbye wallahi mwalimbye nnyo wallahi kino ate kye mwakoze bannange bakyali bange tubayamba bate tubayamba kino kyo kye baakoze okuva eriyo nalina teri kapande ate ne batuuka neno ne babuloke emmotoka zitomera butomezi kuno gisizongo bannange ate bano abantu abakola enguudo ne bazikolako ye bati ddala baba batege buno obutemu bwennyini emmotoka ziziri zitomedde kuli eri nga bendabirwamu z'abantu ziri zonna emmotoka bajjawo bujja imagine gwe eriyo nayo teri kapande ate okimanyi nti eno luno oluguudo emmotoka ziyitako ziba zidduka emisimbi gwe n'oleeta buleesi gwe n'oteekawo bintu bye si lwakuba ogenda wakaawe katonda wange kakati kankulageko emmotoka yennyini mweyafiiridde oba emmotoka yennyini eyayidde neggwawo nga naye mweyayiridde munda kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okubanga tusabira ab'enganda n'emikwano era tweyongera okubanga tusabira omwoyo gw'omugenzi Mukama abenga agwa ekimuli ekirungi era n'okubanga amusonyiwa byonna ebyamusobako naye nga Uganda tufiiriddwa abaana bangi abadde bafuna scholarship naddala abaana bali talented abaana balina talenti abadde babakwatako ono omwami ono yabadde CEO Rajiv Ruperelia yabadde CEO omutabani wa Sudil Ruperelia. Ebintu tebyatambudde bulungi weewaawo nkugambye ebyogerwa sigenda bigendamu kubanga sibinaako puloofu naye nze nnina bibateerawo awo muwulire ababyogera bo bayinza okuba munange balina ebisingakaawo. Nga tuvuddeko eyo munange mwana mulenzi agenzi n'akolera General Muhoozi Kainerugaba vidiyo enkambwe nono nze kakabateerewo kamutuukeko. General Muhoozi CDF wa Uganda sookera ddala nkusaba vidiyo yange eno ekutuukeko era nsaba mwenna abasobola ogira mu gisharingi. Sookera ddala ow'ekitiibwa CDF wa Uganda nsaba osooke nkujjukize ebitendo byetukulabako oba byotamanyi oba amaanyi g'olina. Lwaki ngenda kukugamba bino kansooke mbikugambe then nkusabe nti amaanyi g'olina towetaagisa gayolesa eri muntu yenna mu Uganda oba out of Uganda oba n'ensi endala. Teri atakimanyi nti oli mwana wa General Museveni. Kitaawo abadde mu buyinza emyaka egisukka mwana ng'ate system already yali agiyingiramu dda. Nsaba nkujjukize nti gwe CDF wa Uganda essaawa zino security ya Uganda oluvannyuma lwa Allah eri mikono gyo ago gonna maanyi
just olaba abantu badde bwezi ba minister okumala egyo emyaka bagagga bazibu ate kati gwe ne family yo amaanyi goyina ebitiibwa byoyina bwoba bwebase side eno pisto ya golodi eno ya silver eno mabega sente za Uganda eno za UK eno za Sudan zonna osolo zirabako era ensi yonna ogiina bwoti oluvannyuma lwa Katonda. Lwaki nkugamba bino ebintu nti amaanyi go galeme kulagibwa baana bano banaku baana abawejjere oyina ebitiibwa byonna mukama waffe oyina ebitiibwa byonna naye ngenda kukusaba ekintu kimu kya buwombeefu abaana b'abanaku baleke okuva struggle yatandikawo yonna kuba agikulembera badokita Besigye Antiru ku ssaawa ya leero abasinze okubonaabona n'okusibwa n'okuttibwa baana b'abanaku ng'ate ebibiina by'obufuzi mmwe kennyini oba gavumenti ya Uganda yabikkiriza bibeerewo era ne mutukkiriza buli muntu ayina eddembe okuwagira ekibiina kyonna ky'ayagala ene mubukkiriza ne bya registered era ne sente mubiziwa mu budget ya Uganda ezo sente mweziri ziyisibwa okufacilitating ebibiina ebyo era ne loop ku ssaawa ya leero oba ali ku lead of opposition owekitiibwa Joel Ssenyonyi mumukuuma mumuwane sente z'okukozesa every day n'ekibiina ekisinga abaka mu parliament mukifacilitating era mukiwa sente kitegeeza nti mwatukkiriza okusalawo buli muntu awagire kyalina owagira. Niye nze mbuuzo w'ekitiibwa ku bye tulaba n'ebigenda mu maaso ddala mu butuufu oluvannyuma lw'emyaka 4 oluvannyuma lw'okubanga ebitiibwa byonna bye nkugambye gw'obiina ng'ebbanga eryo lyonna tomanyi nti oba airtime wa sente mmeka amafuta ga sente mmeka Allah enjagala gy'akwagaddemu ebitiibwa byonna byakuwadde bonna obukuumi bw'olina bana abaana b'abanaku obaagaza ki baana bamakete banaku maama we akaabya amaziga ne gamuggwa mu kiwanga ne yeesiba ebisenso ne yeesiba ebimyu akirewo kivumbi ne banne baana banaku Bobiyanga ne banne baana bali makomera baana b'abanaku kwaba baana bonna bali mukomera wallahi sumatallahi teri ayinza kumalayo mwezi n'ataddanga akazigo ke baakamenya. Oekitiibwa CDF bwebanga ebyobufuzi bwe bitu bibiri mubeere ebibiina by'obufuzi please tugenda mu kalulu bagenda kuddamu bakwatibwe wali amaze y'emyaka 4 wali ababulibwa nga baddamulira kuva mu campaign ziri n'abalala tutumanyi gye bali ate era still waliwo enteekateekera etutwalira mu kalulu tuddemu era tubuzibwewo n'abaana b'abantu babuzibwewo. CDF nkwegayidde bwegayiriza kisa kya Allah tona wogenda kijja ng'omwana w'omunaku ali mu mbeera bwetu nkusaba busabi ovumitirize ku bigambo ebyo bye nkugambye omwana w'omunaku ateebwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nvuga aka video oba nvuga akatambi katuuke ku CDF obubaka bugenda wene nga tuli ku nsonga zaki tuli ku nsonga za musajja mukulu Eddie Mutwe era nga yakulira ebyokwerinda bya pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tukyalina obubaka bungi era bukyagenda obubaka bwa General Muhoozi Kainerugaba bwo bungi obulala bwo buno wanino nabo kambuteereyo bugendere ddala gyali temuyina kipya kye mugenda kukola kye mutakolangako nze newunya n'okwewuunya ani ababalira mugezezaako nnyo okwagala okuteeka mu mulembe gwaffe okutya n'enyongera okubajjukiza guno omulembe omwagulanyi temusobola kututeekamu kutya kuba essaawa zino twagenda okwingira kye tumanyi tuli mu lutalo ate era mu lutalo mubaamu ebintu bibiri okufa n'okuwona kati temuyina ekipya kye mugenda kola kye mutakolangako olaba mmwe mujja ekinaana mwalinnya ku mirambo gyonna abaafa ne bafa nga kwotadde ne bajjajjaffe okubayambako nga mwagala okuwamba obuyinza kati essaawa zino mmwe okutya kwe muteeka mu temuyina kipya kye mugenda kukola. Essaawa zino oyagala okunyigiriza omunnayuganda omuleeta obusungu akuwa olutalo lw'oyagala ekitagenda kusoboka. Kye muba mumanya buli kye mukola mutwongera buvumu
kuba saawa zino fena tuyingira mu ttawulo nga tumanyi ekyokukola twagenda okuyingira mu ttawulo lwe tulimu nga twagala kubajjako nga nammwe mwakola mu kinaana nga mwagala okuwamba obuyinza kati abanaafa tunaafa n'abanaasigalawo banaasigalawo kati bino bye mulimu byonna mubadde nga muzenga mubikola temukyalina kutandisa kuteeka mu generation yaffe nyongera okubajjukiza guno omulembe mwagulanye essaawa zino yagala okunyigiriza Bannayuganda baleme kutuuka mu kalulu kakwekalakaasa naye ne bw'onaakola ki buli Munnayuganda wonna wali tugenda kuŋŋaanya obusungu agenda kola buli kimu ekitunyigiriza naye tetugenda kukuwa ky'oyagala oyagala otusika otuzza mu lutalo lw'osinga okumanya olw'okutigumbula abantu tugenda kukuvuga paka mu kalulu ke weeteerawo ate tukuggyeko ku mpaka tolina kipya ky'ogenda kukola bino byonna by'olimu oli mu mawolu we are not intimidated guno omulembe mwagulanye twagenda okuyingira olutalo nga naabe waffe twabagamba mutuziikanga wano tetukyalina kye tufiirwa otunyigiriza nnyo okutuuka ku kisenge nga n'emirambo gyonna tugirabyeko kati tolina kipya ky'ogenda kukola oli mu mawolu go byonna byonna by'okola tukimanyi oddiŋŋana biddiŋŋanye kyolina ky'osinga kumanya okuggyako okutirimbula n'okutulugunya kati osika buli Munnayuganda oyagala Omunnayuganda omuleeta obusungu asituke mukulu tukuvuga tukuza mu 2026 oyagala toyagala bino byonna tubirabye twabirabaalaba dda oyagala okuleeta Omunnayuganda omusungu omusika omuze mu kazannyo k'osinga okutegeera akwokottiŋŋana oswadde paka nga 2026 ogenda kukola buli kimu ne tugenda kubanga obusungu bwonna bw'otuleetako tujja kubufulumya mu kaseera ka 2026 abaana bakambwe era beeyongera ddala okubategeeza nti muhoozi tolina ky'ogenda kukola mbu binaakomaawo era nti kubanga teri kipiya muze mubikola era mukyabikolera ddala bagamba nti ate bo si bakuzikiza nkyali awo nezireeta Pastor Mondo naye nyina ekintu kye neebuuza nga bulijjo amanya n'eddoboozi omusoba Franklin Mondo Mugisha njagala Uganda eggwanga lyange nga bwe njagala nnyo Yesu okusinga ebirala byonna ate ne gavumenti yange gye bayita NRM njagala nnyo jambosa afande Muhoozi nkulamusiza ssebo mbadde nkusaba busabi ng'omusumba ate munyira Mukama waffe Yesu manyi kano ka video wagenda kutuwako mangu nnyo ku speedi akasajja ako kali mu basement osomeseza olunyankole kate ekyo nze nkikusabye ekya basement kubasomesa olunyankole tekagenda kuyiga mangu kamanyi ka Edi Mutwe kaleke bambi kate akasajja ako ka Edi Mutwe kaveewo kagende kakole emirimu era nga mumuulira n'akaloboozi akatono ekyali wange bw'atyo Edi Mutwe nkuzeeko naye ibansalako enviiri bwentu wetwagenda nga tuyongo ku mukwano naye afande nkubuulira ka Edi Mutwe tekalina binene katafande nkusaba Edi Mutwe mpuliriza buuliza ku mulundi guno gwokka nkusabye Edi Mutwe sooka omute Edi Mutwe Edi aveeyo ajja akola emirimu gyawuliriza omulala tekalina tabbu by the way tubase kasajja kosanga kayombayomba kogera bitakikakwatako kwogera bintu ntubwe ebintu era ng'abalala basumbuye babeera naye mbadde nkusaba Edi Mutwe mute baabe mutewe ekyali wange eri mu sayidi y'eri kyali wange neyanziza afande Muhoozi jamba afande neebaza nnyo ng'omutadde ng'omugye mu basement ng'omumpadde mute muleke ku famire ye Kigwe afande mbadde nsaba musabi ekyo Kigwe kale Mukama akuwa omukisa famire gyendabire nkwagala nnyo kulu Pastor Mondo Mugisha ate munange tubadde tukyali awo mulowooza chicken tebamuyisizaamu eggaali lwaki yagenze n'akola akatambi ng'ayomba mbw abaana bamugambye nti abanje Edi Mutwe n'agamba nze mwagala bansibe nze mwagala bantwala eruzira era bla abaana ne bamuyisaamu eggaali chicken ogwo omutwe ogukulinga kalayize basiikiramu embizi tuuza wansi obutakobo totutabula sigala mu kwekuba ngalo na kuweeweeta akasolo anti gw'omanyi kwetundira online oweeweeta akasolo n'okasiiga oyiro ne weekuba engalo ne bakuwa ssente gwe mulimu gwo gw'oba osigaza totutabula teri muntu n'omu yakugambye kubanja Edi Mutwe kubanga tolina makulu tolina ky'otugattako okubeera ne 20 million likes tekitegeeza nti n'otegeera wandibadde weebaza Katonda nti wakava mu nnaku osulako mu apartment ey'emitwalo 4 olowooza oli wakabi konna n'okatunuulira kaakayigwa okunaaba ebinege naye nako katwasamira who are you
konna kakoze live musina bwe mpita Eddie Mutwe nyono konna kasama mukwano sirise ekimwacho lwaki wewa importance gye tutannaba kuwa bannaite mututabula chicken sigala ku bintu byo kubanga abantu nga mmwe tetulina budde bwammwe kati ani yakugambye obanje Eddie Mutwe era kiki ekikukozesezza live ng'ogamba tojja kubanja Eddie Mutwe lwansonga toyina w'omuyita nonsense konna n'okatunuulira kalinga embizi bantu mmwe temututabula tulina ennaku yaffe ffe mutuleke tulwanirire eggwanga okitegeera naye ate nodda kuli kwennaku live n'oyasama tebinkwatako nyonyo kalinga omugoyo konna n'okatya kalinga ebigodo nonsense sigala mu kwekuba ngalo nakwetunda otherwise video zo tujja zikomyawo wano ng'oweeweeta ekisolo kitalina tuli ku NCK TV kugamba nti munange obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharing liking ebisigadde buterevu amawulire gonna ojja kubanga ogafuna era ojja kubanga nga kutuusaako ona oli ona osinzidde